Mujja kwebuuza tikati kye kiddako olw'abaganda baffe bano twegattako ne byonna bye tukola. Nzize ngamba nti tuli ku lwaffe. Twagenda mu kulonda kwa 2021 era twabagamba nga tetugenze mu kulonda kuno kubanga tusuubira Museveni okutulangirira mu ddembe. No, byabakama mukozi we. Ekitongole ekikulira ebyokulonda si kye kikola emirimu, magye ge gagikola. Okulonda kuli mu mikono gy'amagye. Mutabani wa Museveni yakulira amagye, yakulira okuwamba abantu n'obatemola. So twagenda mu kulonda nga bwe tugenda mu midwe ebirala byonna nga twagala kulabisa Museveni okumwambula twakumala kyekiddako. Muzze mulaba byonna bye tukola ne kwetoola amawanga gye tutambulira. Museveni yali smart nnyo, yali mugezi nnyo nga yalimbalimba amawanga gonna agavugirira Uganda. Uganda eyimiriddewo ku ssente ze beewola nga bazeewola mu linnya lyo n'ery'omwana wo nga mugenda zisasula paka ku muzzukulu nakana. So ne bwe mulaba tugenda okwetoola ensi yonna tusala misuwa gya Museveni egimufiidinga, era nyina essanyu obategeeza titumulabisiza yonna. Mwakoma ddi okulaba Museveni ng'agenze mu Amerika? Mwakoma ddi okulaba Museveni ng'agenze e Bulaaya? Mu nsi nnyingi eyo atyayo kuba bw'agenda we bamulabirako ebajjeeke. Naye tekimala. Ng'ebyo bigenda mu maaso, nammwe mulina ekyokkola basebo ne bannyabo, nammwe mulina omulimu ogw'okkola. N'olw'ensonga eyo nga tugenda mu maaso, njagala obategeeza era omwogezi waffe akyogeddeko. Bangi nnyo baadde beemulugunya bala mugenda mu kulonda ne mugenda e Kayunga, abantu ne balonda wakati mu fujje eringi amagye gye gakola, abantu ne bawangula. Ne Museveni najja n'abagamba wadde muwangudde nze njagala ono, era ne balangirira oyo. Kati bannayuganda bagenze beebuuza nti abaffe okulonda sitole ki? Tugenze Kayunga, bino bibakoze. Tugenze Omoro, bino bibakoze. Tugenze Soroti, era bibakoze. Tubategeeza basebo ne bannyabo nti nga bwe mwazze mulaba tusikana ne bannaffe twogeranyemu, kuba tumanyi nti abasibe okulwanirira luzira libali kibaddewo. Twagenda mu kulonda wano okw'Ekyaddondo ne kwalinga okuli e Kawempe, kwalinga okuli eggulu, kwalinga okuli e Masaka. Buli kulonda kwonna ebere Manduso. Bwe twagenda mu kulonda Arua, kwali Arua eri, naye byaliwo embeera temwagirabe yaliwo basebo ne bannyabo. Museveni ye mwetegeka okukola buli kya buswavu. Kyenjagala obbasaba temutuula, temunindirira nti Museveni bw'anaakola eky'obuswavu olwo mufuuyire firimbi mwagala yawulire. Njagala buli omu agitwale firimbi yafuuyirwa dda, era njagala ebeere ng'evuga mu matuugo. Gwe bw'olaba abaana b'e Busoga nga basituse, naawe tandikira w'oli. Mulekerawo okutusaba okubalagira. Waliwo wano gwendagira enjala emulume? Waliwo gwendagira enjala emulume? Kati sigenda balagira kunyiiga. Bwe muneekyawa mujja kwenunula. Message gye tubawa basebo ne bannyabo nti obudde bwatuuka dda. Mwekolemu omulimu yonna gye muli, mwe ng'abantu basebo ne bannyabo. Kuno okulonda oba embeera yonna kirina kuteeka buteesi mu action pact, naye gwe olina okubeera ng'obadde olikola. Olina okuba ng'obadde okola ki? Njagala obategeeza nti tumaze ebbanga nga tubagamba nti temulilayinga ku bakulembeze bokka. Kuba abantu abayisize ba politician mulabe kyebaze babakola. Mulabe kyebaze babakola basebo ne bannyabo. Mujjukira twalina omukyala wano ng'ayogera nnyo nga wakabinyo ffenna nga tumwagala, Betty Kamya. Era nga yeefuula nti ayogerera ennyo federo. Nakola n'ekibiina bakiyita Uganda Federal Alliance, Museveni yamugula. Kati ebigambo byayogera nga takyayagala na kuwulira
muntu ng'abyogera. Tebeze yakomaawo. Juzi tubadde n'omu ku bamaama bange ow'ekitiibwa Ssebugwawo nga ye deputy president wa FDC wano mu Buganda. Akatayi tekasala nga naye bamuguze. Kitegeeza nti muba musigadde ku lwammwe mwe nga mmwe. Bw'obanga gwali osuubira okujjukiza nti enjala ekuluma oba okyalina essuubi, tetwakomaawo basebo ne bannyabo. Omanyi wabaddengawo enjogera nti abantu abalyamu abantu olukwe be Baganda, era nga bakitwambaza munnange ti Abaganda bali bankwe. Nezireeta Amongi mukyala wa Kena, UPC n'agitunda. Tezakomaawo nezireeta Maama Mabira n'agitunda. Tezikomyawo n'agenda n'agula Mao. President wa kibiina babafe abo n'Abaganda. Abaganda beeyo nga balina enkwe nabo. So njagala bategeeza nti si ggwanga limu si kibiina kimu. Yagula aba UPC, n'agula aba FDC, n'agula aba DP. Muba mukyali awo. Njagala bategeeza nammwe mennyini aba NUP. In fact ne wano wennyini we tuli basebo ne bannyabo. Kino si kye kitebe kyaffe. Si kye kitebe kya NUP kino. Eno constituency akiikirira wa kibiina ki. Naye amanyi nti ekitebe kyaffe kiri wano. Kale nno basebo ne bannyabo, njagala obategeeza nze nyina endowooza nti abantu ba ghetto mutegeera, era nyina endowooza nti byembanda banammwe mubiraba. N'aba muyinza okukwata mubiraba naye nga mubirenge. Kale nno temulinda ŋŋanze kubagamba nti ono abatunze mukole bwe muti. Omuntu yenna ali ebigambo bye, omuntu yenna ng'ebikolwa bye n'ebigambo bye ng'olaba bisapootinga na kyemalira, oyo goba toninda kubulira mulundi mulala. Maliriza basebo ne bannyabo nga mbategeeza nti luno olutalo lwe tulimu si just lwa bibiina. Twe-organizinga ng'aba NUP, twekolamu omulimu ng'aba NUP, naye oluvannyuma lwa byonna basebo ne bannyabo obuyinza mmwe mu buyina. Obuyinza mmwe mu buyina. Museveni agenda Nambiro, agenda style ya Libya, agenda style ya Sudani, agenda style ya Egypt, agenda style ya Sudani, agenda style ya Sri Lanka. Abaffe mutuuseewa ku style eyo, mutuuseewa. Kati ogwo mulimu ngubawa, buli omu beera mukulembeze, buli omu kunga munno, ate gw'olaba nga nsolima totulinda kujja kubulira kyakkola. Tukiririza musajja gwe bayita Nelson Mandela, ze yasinga oku inspiringa ye ne mukyala we Winnie Mandela. Ne waliwo ekiseera abaana b'omuddugavu e South Africa bwe baatuuka nga balaba nti gw'otulabisayo muzungu nga tobeera mufe. Igwe gw'obeera wano ng'olaba batta abaana b'abaddugavu, babalumisa embwa, babakubisa amasannyalaze, nga tegwogenda ne bakuwayo buccola abazungu. Njagala mugende mukole okunoonyereza. Fe abasoma ebyafaayo nja bategeeza nti aba South Africa ku mulundi ogwo balina enkola gye bayita necklace. Era batuyigiriza nti oyo abeera mu mmwe naye ng'abalyamu olukwe ng'akolera omulabe aba mubi nnyo okusinga omulabe, era bwe muba mwejjako gwe mulina okusookako. Mukama abampeera omukisa. To war. So welcome to the war front. Number 2, we are people power. Much as we have a political front, which is a national unity platform that works only in formal zones. But at the end of the day, we have a bigger idea, that is people power. We relate with everybody, even those that don't belong to NUP. And number 3,
other political parties, especially opposition political parties, they are not our enemies. I repeat, they are not our enemies. We decided a long time ago that everybody who pushes for the departure of Dictator Museveni is our friend. Doesn't matter whether they are from NUP, DP, FDC, CP, ANT, or even NRM itself. Anybody that is against Museveni is our friend. And anybody and everybody who is for Museveni is our enemy, even if you are in NUP. My message again is to send to everybody to note that even when we go into elections, we are not sending the usual message. Our message is revolutionary, and every election is relevant to any part of Uganda. Just like a spark in a Chadondo or an Arua election can affect the rest of Uganda, so can that election that we are going for. We are not just going to secure a win, because even when you win, even when they announce you winner, you are going to change very little, if any at all. And finally, my message goes to everybody still about the sellouts. We've had sellouts from every formation. We've had sellouts from the FDC, the Betty Kamias, the Mama Mabiras of this world, and so many people are laughing at FDC until they took from DP. From UPC. We're laughing at UPC. Now they've fished out the president of the Democratic Party. And that is not enough, because we are aware that there are those, even in NUP, working with the dictator. We are telling you that the power is with you. Don't put your trust in the politicians, put your trust in yourself. Don't wait for the politicians to lead you, because chances are some politicians are going to mislead you. Nobody is going to tell you about your pain. You feel it. Rise up and act. Finally, and very, very finally, I want to tell you that we support protests. Alangiride Okwekalakaasa. Banachemalira ekibatwala okwekalakaasa mu ddembe. Tebabatiisanga Museveni ensonga lwaki atta abantu, ensonga lwaki batirimbula abantu 18, 19, 22, kubanga yali alabira ddala agenda. Temulekeranga otasobola tutta ffenna. Buli watayo abamu ku ffe ne tupowa, olwo aba ayongera kwenyweza. Ajja kutusiba bangi bajja batta, naye ajja genda. So bwe mbanga mutandise, temuddirizanga, temulekerangaawo, ate temulinda nze kubalagira, kubanga odeyo mugina njagala buli omu ave wano nga firimbi mufuuyira mu mutwe ng'amanyi nti wekipasukira wonna tumalayo bumazi. Mwebale nnyo, mwebale ddala bassebo ne bannyabo, kama bampera omukisa. People power! Alabude kubawulira people power! NUP! Batulize mu bya bululu ebyo nga byaggwa dda. People power, our power. Okwekalakaasa oye, okumutwala oye, akatengo mye olutalo nga luwedde, tuliyambale engule, tuliyambale engule, olutalo nga luwedde, tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya, tuliyambala engule zimasamasa, olutalo nga luwedde, tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. People power, our power,
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.